Allah munene, Allah mugulumivu, emirundi n'emirundi, mutendereza Allah banyiri matendo amalungi eyasobozesezza okusiima omwezi ogwa Ramadaan netubiiza okuviirako okusiima kwaffe okwolobeka n'okufunamu mpeera tugende tugende maaso nga bwe twakadde mu ssomero erya Ramadaan eryateekeseza obulungi okubeera abeesiisa okubeera zonna bantu ba Allah b'ebitiibwa muntu kukola ibada emmere bweti ate n'ogenda okyonoona Allah yakitugaana Allah yakiwusalla naye banaye temwonoona ibada zammwe obudde temulina obwabagenzeko temukyadda tolina ssuubi era mumanyi endala eneekusangawo obi yayiriire naye kugenda kwa Ramadaan n'okukwata kwayo tulina okukiyiga n'obulamu buno bwensi bwebudduka kyonna obulamu butugendako olabe bwe tutuuse bwe tukyadda mabega n'olwensonga eyo si kirungi kugayala kubanga ebiseera bitono kasinga ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid Allahumma arda an arba'ati al-khulafa Kasale. Allah Akbar. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharif Chukundu Kafero Bemanya ndi mwizi Makerere University era nga ndi mukozi ekibuga mu Kampala abakozi basirambana onokwetolola Kampala Uganda yonna n'ensi yonna njagala mbasooka okubayozaayoza tukakuna ku ekitiibwa olw'omuwendo ate era mbeebaze n'okusiba omwezi gwa Ramadaan kansabe ya Allah akkirize ekisibo kyaffe eswala zaffe n'essala zaffe n'ebira byonna ebirungi byatukoledde omwezi gwa Ramadaan Allahumma amiin obubaka bwenjagala oyisa ku lwaleero lwa Eid al-Fitr jjajja waffe w'Omuyisiraamu jjajja Ibrahimu bwe yamala ozimba Kaaba mu kiseera omulimu gwe yakola gwali mulungi nnyo era gwali munene nnyo amaze ozimba Kaaba naye yafukamira wansi n'awanika emikono n'agamba ya Allah kusaba okkirize omulimu gwange gwenkoze oguzimba Kaaba era we yamaliza waliwo yamuli okumpi n'amubuuza n'amugamba jjajja Ibrahimu nomara ozimba Kaaba ate n'ofukamira wansi n'osaba Allah yakkirize jjajja waffe w'Obuyisiraamu jjajja Ibrahimu yamuddamu n'amugamba tibubanga omulimu gwonna gw'omulungi nga tusibyedde Ramadaan oba olina okufukamira wansi newegayirira omutonzi akkirize
cherisher and sustainer of the world. okwegairira kwange kuli leero nti abasiraamu bonna abasiibye nabo batabadde batasobodde siiba naye nga bamire wansi ku lunaku lwaleero egayirire ya allah akkirize ekisiibo kyange kijja kuba kyamuwendo. Sheikh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Naam. Eid Mubarak. Kabbarallah mina wa minkum. Ekisiibo kitambudde kitya Sheikh? Alhamdulillah tusaba Allah akkirize. Tusaba Allah akkirize. Tugezezzaako era tukyalina okwongeramu Allah ta'ala. Amannya bampita Amiri. Sobola okwongerako Swali. Naam. Olwaleero ensanyuka egenda kubeera etya? Ekyensanyuka ekyo tubadde tunakitunulamu nnyo naye inshallah ta'ala tugenda bba tubategeeze obudde obutali bwabwe. Naam. Eno yiddi omuntu asobola gijjamu oba gamba nti nina kukola ki ku yiddi? Okukola kutya. Anti waliwo okuwa zaka, waliwo okusaala yiddi, ate na leero Friday tulina okusaala jjuma ekyo nakyo abantu balina okukijjukira. Kati tubeere nga tuwa zakati lufitiri idi tugisaale n'asobodde jjuma agisaale. Baganda baffe abatasobodde kusiiba obawa bubaka? Baganda baffe abatasobodde kusiiba bamanyi ekyokukola bulungi nnyo, balina okusiibulula. Oyo yenna ataasiiba ng'alina ensonga oba yafunamu obuzibuzibu waliwo okuliwa sobola oliwa ennaku ekyo okujjako oli nga tasiibirako ddala ye kyateekeddwa okukola kusiibulula. Naam. Okusiiba kuwedde oba Ramadhan ewedde oba kati bw'olina eri abaddu ba Allah? Abaddu ba Allah saba imaani gye tubadde nayo Ramadhan mbadde nsaba tusigale nayo ereme kukendeera. Naam. Twongereko bwongere bye tuba tusobodde oba tutambulira awo inshallah ta'ala. Amin. Naam.